Yes, today Nina Mrs. Bindeeba, Rapey, Mama Prince Ombwati, Mukyala Cocktail, Omumerica, Uganda, yabivaamu dda, ali mu America. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe, don't forget to comment. Yes, nzijukidde wano Rapey yali yakafuna omwami we. Ebigambo byayogerwa bagenda mumulekawo bagenda mumusuulawo talina gyamutwala musajja alina abakazi bangi ererererere naye nze kyenayiga ku Rapey nti if you're there nga you have a man akuzanyisa doesn't take you he takes you for granted takuwa value olina aveina akulaga nti mukwano you're worth this you just move on. Yawa story ye n'agamba yalina omuntu yala datinga then Bindeeba najja n'amugamba mukulu nja agenda kusasira wamwe kujjayo kiggwa ekyo nakyo ate nakimakinga he kept his promise. So sometimes in this life because we live our lives are too short tolina kumala budde na muntu akumalira budde akategedde akube engalo. Yes, so kati Rapey bamwogera ebigambo bingi naye ng'ali ku show agamba omwami wange alina byaŋŋamba mu bye mutamanyi nkugambye kati bwe twogerera munnange mu America ajjudde. Yes, mu America ajjudde kugamba babeera bakimye nga entalo zizze Uganda naye nga mwali bamutwala kubanga si we Uganda yafuuka dda mu America kuba n'abaana ono omuto yamuzaalira eyo. So yeah, their relationship is very healthy. Bakyanyumirwa omukwano ate kati omukwano oguli mu America mukwano tegubeera ng'oguli Uganda naye bantu mmwe. So use the chance if the chance has come, use it kubanga munnaye tunamanya tutya abatuufu n'abatali. So she's glowing, she's looking good. Yeah, actually ne Prince yamutwala mutabani we bonna bali eyo kati mwe munnaye namukadde bakuno abagamba ngu abakotomoka omugambo bamuliwa muli mukamooli ki muli kiriya tuleete ku mazzi munyweko enkalamate ebatta. That's her family. She has 2 boys and 1 girl. Ono bamuyita Muffini kati oyo munne twategedde bamuyita Blueberry oyo amugye mukana akayimba pretty little baby Blueberry. Yeah, kyatukola tuwa obufaananyi bamaada obw'oku street za America munaabiwulira naye nga kirabika munnaye omuntu bw'azaala alina engeri gyaglowingamu. Bw'oba olabika bubi nnyo nnyo ng'ate olinamu kasente zaalo ojja labika bulungi naye nga manya omwana oyo abawo. Yes, omwana oyo gojja omwerabirira. So yeah, basically she's in America enjoying her life n'abaana be awo yali yakazaala ng'omwana ali awo bannange. Bantu mwe buli muntu asaana abeereko mukwano, buli muntu asaana afuneko omuntu amwagala ebyaddala, buli muntu asaana amwagala by'ayagala. Oba nfuna waliwo okwagala by'otayagala ne wabeerawo okwagala by'oyagala. Kwegamba buli muntu yandibadde afunwa omusajja amwagala by'ayagala n'omukazi amwagala by'ayagala. Kubanga Bindeeba ya disappointing abantu bangi bayogera ebintu bingi. She has traveled countries, she has traveled kwegamba temulina kye mumugamba at the end of the day. So bambi ab'emigambo ndowooza mwamufaako dda temulina kye mumugamba mwagenda mugamba yange omwana muzizaako mangu bula 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 nga ye abala mupiira the way she's looking yo mulaba alinga kyakulya. Kakati bano wakayimba kayimba abakukyawa ne bamala bakolabako kyomufa ebimba byange babibye naye bajja bireeta. So she's looking pretty, mother of 3. Gyalabika bulungi nnyo bambi mashallah. So yeah, kyemmanyiiko nti mu bulamu bunene tolina kulivinga bulamu you're living it for someone. Live it for your life, live it your way. Live your life your way. Otherwise, if you start living your life for others, you're not gonna enjoy the moments. Yeah, so that's May says Rapey for you. Mukyala Bindeeba Cocktail. Mama Muffin, Mama Blueberry, Mama Prince, what?
Yeah, so that's all I had to talk about her. Otherwise, I'm coming with another one. Guess who in the comments? Going later. Yes, otherwise, don't forget to subscribe, comment, and share. Bye.